So Bryan White leka kulowooza nti ebirungi bye wakola ate birina okubikka ekibi ky'oba okoze. Ekibi kisigala kibi. Teri akusingisa musango nti wasse mwana wa mukazi. Onfuna bulungi? But twebuuza ki ekyasse omwana? Omwana yafudde kiri? Because the family eri mu kukaaba. Gwe Bryan White okulabye ng'okuba omulanga olaga oli mukambwe ennyo. Ekyokubiri kyena kyalidde Bryan White. Twabadde tetusuubira. I didn't expect speech ya Bryan White efaananako bwetyo mu kiseera nga tuli mu kunoonya justice. Gwali ku kitanda amaanyi ng'oyogeza mangi Bryan. Oli mulwadde? Yogeza mangi nnyo. Amaanyi gaabadde mangi. Yandibadde tayomba nnyo lwaki nti olwaleero akwatiddwa mu ddwaliro waali. Ayambako. Kati gweyagala poliisi ekole ki? Ng'oli abadde mukozi wo, abadde muninkiniwo, abadde mulwaddewo, afudde omuliro. Kati oyagala poliisi ekole ki? Nga tonaba na kubavuma kubawemula. Mukwate. Because suspect. Bamukute. Is a suspect. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakommodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Meya Ssabo meya oyina ebigambo. Omusajja ogambye ekisanja kiramba nga tasobola kuzaala muhonali. Si kiramba. Sikuba kalifomu nende kunywesa bunywesa waki. Wakiri nkukwata amatama nende kuvumbulira nga mukyalo batukolanga. Kyogamba omusajja oba omuvubuka wafuna omukazi nga alina maka sente aba capital. Ate kati kankwe tuzaala mbo obutogo. Nutumira kainga tekanya chekali nukazaala mu omwana mukuba mune kasofu ate leka kuteekako embeera kati ofunye omukazi alina future nga Shamimu Marende yafuga ekibuga Kampala ekinene kino bayire vano mbya konswese wabula nti mukyala wange ye mupya akyekirira Kampala district ne wano wetutudde yatutuvuga katonda wange bwe sizaala mugwe mbadde zaala mwana ne batuuka okukugoba kisanja kiramba kati kankubulye nyina kyenjagala okugambira otegeere dictator Amiru nyina point zemuwa nengaze mbasajja abagezi dictator Amiru muwa credit owa chosen beki ate nga bamutwala ko mukazi karanti dictator Amiru ne bataweerera chosen beki ajja kuweerera haina mwaka sente ndabadodo ezo sikati dictator Amiru mukubala ensigo awe yateeka ensigo wamala ka dictator Amiru bataddamu kuzaala yamala it is enough eraze ndaba dictator Amiru akaba munange sina ddemberera babana bango kaba ki abana bali wa mama waabwe kakana so mucho kyotegeeza nti buli musajja oba omuvubuka ali eyo wofunanga omukazi wofuna gap buli mwaka mupike kati dictator Amiru yapika chosen beki mwaka ku mwaka abana basatu gwe kita kyangu si kyangu kati ndi kitegeeza nti omuntu yenna ayina okuzaala mu chosen beki afiiringe nti ddala omukazi wange tegezo ino kubanga nawo simbukidde mbana basatu okudda waggulu kati oyina esaawe na ino tandika okuzaala asuka kuba dictator anti chosen beki kubanga family no bakwano bange yes professor Sekajja ne chosen beki manyiye kapo je nagamba je nasiima omwaka gwe eyo nagisiima naye kati dictator Amiru omusajja wange Sekajja olusozi lwayolekedde lwerutya kimwetaagisa kati okuzaala mu chosen beki abaana batano because chosen beki alina abaana bana abasatu aba dictator n'omuli kakitegeeza to be a man enough okusinga dictator oyina okumufubutukamu abaana aba batano kyesika kasanti chosen beki ali ready kati essaawa zino wadde yagamba nabaana yakisa naye oba omuvuze ogeregedde kitegeeza nti dictator Amiru kasigala ke kakyali kakaguje kasajja kamaanyi ko kamubala ne kamukuba line wano dictator konguzi kongola
era Chosen Beka olugamba munange talabirira baana nga kali ate munange nina kakinga nensi munange nakuwalira munako naye kirungi dictator naye akola nalabye yavuze yaguze emmotoka naye kati nalabye we bagenda okuva obuzibu kahali yakapya nalabye Chosen Beka atandise okukolima yakoze ka status awo ng'akolima atafaaki nze sika mmotoka mbeererawo naye nga ndi mulamu obulungi nga Chosen Beka anyiize emmotoka emusiikudde mmeeme emusiikudde mmeeme omanyi kambabuulire weegenderezanga nnyo okwawukana n'omuntu n'akyusaamu ku status okyegenderezanga nnyo ne baba mukazi omanyi lwaki abasajja batugamba toyagala nnyo okulaba mukazi ogwo yawukanye naye ng'ali mulamu bulungi sebo gwe wayawukana naye ng'asala kakkaati ogenda okuddamu omulaba ng'asibye oluviiri oganda nimbweno embweji ate nohano ogwe ani amuwa ssente tandika okububa kikupika ate naye nga bwanyenye ebbina mbwaggwe wali wansembya nali nfaanana ki nze nali nasiwuka n'enviiri z'emitwalo 3 negikulema wabula busajjamu embwa kubula era nsaasidde oyo gwe wafunye alina pointi zakukuba eziruma nsaasidde oyo gwe wafunye kati gwe ne bwofuna kwini batebimulya kubanga bakimanyi nti naye ogenda kumusiibya enjala nga gy'obadde omusiibya kati n'abakazi abo ate abakazi tebaatula n'ekibalumira mu mutima kyeva batandika okwekubisa amasimu nti essimu yeekubye n'omanya nti kati olwo kati ategedde munange nti essimu yeekubye ng'omanya nti x kati katandise obwo obusimu bwa yeekubye waliwo kaakati embeera egenda mu maaso kati Amiru okulaga emmotoka alaga x yakigenderwa ki kati kankubuulire Amiru yafuna ekizibu kiri kimu era nakigamba n'abasajja bonna omuntu omuzibu bw'ofunanga omukazi afaanana Chosen Beki bwe mwawukananga genda ku kyeyo mu Uganda giveemu oba mwawula eggwanga oba gaggawale nnyo kubanga oli celebrity one mwe kankubulira celebrity olaba toyogeza naye tamala gakyayika omuntu yenna ali mu limelight muzibu wa kukyawa lwaki kati gwe sasira x wangeze ne oba tonjagala oba oyita ku for you page ng'erongwako nabo omulambo guno nabo omulambo guno gye bali ne mu Kampala nze nyina omu ba x nyina bangi kati olwaliro batunula ku for you balaba meya tulina bonna ewala indi asset ya government kati nga wonkwatirako government evaayo bannamawulire bonna baba bajja kuswiminga live otuddawa nobaddawa kuba kati ono meya yatuliisa sse okategedde akantu ate kati gwe naakolanga naawe gwotuliisa obalanda akantu ako so kati bweba siriiwo okulya mukuvaako omanyi famire z'obwoyo okategedde kategeera bulungi gwemanyi olunaku lumu olwayo abantu bendiisa noveewo nogendewawo nate wonna nga bayayaana kitegeeza kati ndi asset kati osaasira omukazi yakukyawa nga oza tekalina future ng'ako nkatwalawa mukwano kati ndowooza olaba wagenda n'owa television omusajja wa vision omulabira ku television yo kati olinayo obaka wa x tuveewaawo x mbadde nkusaba otegeere nti ate omwaka guno ngenda kwongera okukola ebinyiiza kuba we tudde ate wakambwe ennyo wakambwe ennyo awe tuli bannaye wagudde mu honorable nafunye honorable bannange era bw'omwogedde n'omutima ne gunkuwake ti omanye esaagala mwogerako kibi kyegambye nti bannange nti Katonda alina kyakuwonya ate n'akuleetera ebirungi nze ani okuba nga nyina honorable bamuyita Naroga Kevin agenda kujja Mityana South kaadi ya NOP yagifuna obulungi ennyo ye mubaka nkakigambe ne kino ye mubaka ng'abantu be bamusabira kaadi baali balina gwe basoosojjiwa bobiwine agenda Mityana banjula omubaka gwe babadde kaadi ng'ensi anga Naroga ne babona Naroga abantu be bamusabira onuliko ne bobisaakingako abantu be bavayo nga kaadi ekyusa omugamba ye waffe kati yagirina mukazi mulungi oli bw'omutunulako okkiriza noga nti Katonda yamutondera mu budde bw'okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 6 ngali mu kutonda kubanga obudde abatannakoowa obw'okumakyawo yazukka 10 ssaawa 10 n'agira n'atera ku ssaawa 2 n'atandika okuwonda akakyala ke bayita Naroga Kevin waana kintu kyo waana njagala okutegeeza ye mubaka agenda okusinga okuba omulungi mu parliament eddako ye mubaka agenda okusinga okuba nga ate mukozi ye mubaka agenda okusooka okuba nga ayingidde parliament ng'alina celebrity boyfriend
So abekyankwanzi Kiruhura Komansimbi Tiana Sembabule Kalungu Masindi Fort Potro Kasanda Ajuman Pakwach Lira Soloti Kampala Wakiso Mukono Luwero Chimala mwenna mukitegedde nti yafunye honorable yes ye Naroga Kevin oyo agenda chiki ya Mitiana ki South tuli tuti kakati abali mu makomera eruzira manyi kati lero tukoledde TV ne social media yes era interview ya feno abatwa mugenda kubanga mujja ku machencha kakati abali mu komera eruzira tuli ne MC Mayor yes era nga bayire bakulaba nakati jenva balina TV ze balaba mukomera eruzira balina TV ze balaba kati nze nkugamba bakulaba ate banga abalaba esawa zino nze nkutakati esawa zino yes at the moment nchiddamu I am the leading TV personality mu ggwanga Uganda okulabibwa mu different prisons mu Uganda ewatali luzira wokka Kigo Buwambo Gulu mu farm Mpigi prison Kaweri muyinayina aga makomera gonna ate katwa nampa favor ngalambula kumpi almost gonna ogenda no balaba ngendayo weekend ere yagwa nali Kaweri mubende bangambo ino bakabowa abasibe soko obayi wana abatulaba kyana kino abasibe nakugamba nti Kiggwa omusibe Kanyampisa na Buyonjo one day one time kigenda kuggwa Kanyampisa na Buyonjo one day one time kijja kuggwa kitwale nti omwana azanyisa ka remote anyiga byatamanyi by accident ajja kunyiga pesa lya next tojja na kumanya ngeri jovuddemu tojja kumanya ngeri jofulumyemu era njagala kugamba n'ebigambo bino oyo akuletedde okuba mu kkomera yayinza okuba ensonga lwaki okyali mulamu gwoyinza okulira nga munda mu gwe weddemu essuubi nga gugamba munnaye munnange nedda ensonga lwaki okyali mulamu eyinza okuba ensonga lwaki okyali awo mu kkomera nga okubeerako mu kkomera ensonga lwaki okyassa omukka ogw'obulamu kati munne teri kijja nga Katonda talina nteekateeka zaakyo gwamazeeyo wiiki emmanya nti eri amazeeyo omwaka gwamazeeyo omwaka eri amaze emyaka 2 gwamaze emyaka 2 eri ali mu myaka 10 kati gwe just kakkana bukkakkanyi ate si buli ali mu kkomera nti aba yabba nti oba yatta kyovola mbagamba ebigambo bino nti ofunanga yaakadde fukamira ofusabire ku basibe abamu bali mu makomera lwa byabugagga byabwe bali mu makomera lwa famire zaabwe bali mu makomera lwa bakazi baabwe bali mu makomera lwa abaana baabwe ate naawe yazza omusango kekiri nti wali kuba kuyiga kulwekwe kuba mu mitima we refresh to brainstorm to brainwash ne twezza obujja nze nkakasa bulungi nnyo nti kati osobola okuvayo ng'oli citizen omutuufu ow'okuwangala naye in our community era kyenyinza okugamba n'abazza emisango mweddemu kyekugambye kyera bwebaka bw'emisango nti abazza emisango manya nti eno gyodda ofunye ekyokuyiga kyovala nti abamu bagenze tebaasoma ne bavayo munne nga baasoma agenze talina P7 navayo ngaafunira P7 agenze talina senior 4 navayo nga alina senior 4 abamu okitegeera buli muntu kyonna sokitegeesa nga advantage n'abako kyajjeyo abasibe bonna mu makomera g'eggwanga ag'enjawulo yenze ambasada wammwe eno wabweru era mbali balowooza mbaddeyo leero mbadde muli abakyala luzira bagiyita luzira prison gye mbadde olwaleero eri abakyala nsanzeyo big events big abaddeyo naye abadde excited okulaba abadde excited kyengambye naye bano baganda bange betambula ne bakimanyi tuyitambulako fenna natambula ne bafalukusa kozi ogenda okulaba Franka Ntambi ne baavao nabo bateyaga akasajja ggwe anti abasibe bakwatirira ngoyinza ogamba nga balinzi balaba meya azze kulaba ani Ntambi yaŋŋamba nagenda ne mulambula nga juka tetwali ba mukwano nnyo kiri awo kati ngenda yandaba nga bano abawa bulijjo wumbwa azunga unoonya mawulire gasiya wumbwa toka agenda kumbe agenda okudda mukomera nga batandika engoye ze bazoozezza nga wasula wakyuse bamugamba waba tubikoze oli kyali wa muyaye waffe atuzaamu essuubi gwe tuba tetukimanyi oyo meya najja oyo meya avuze essubalu ye najja wano tiagivuze najja nga azze kulaba gwe oli w'amaanyi Franka Ntambi bulamu aŋŋamba nakati abyogere kyoli yajja no kamera n'abyogera tinakyusa status ye mu kkomera just presence yange okulabikawo kali ne bigi kyemukoledde kyomukoledde leero anti kati nze nange ninga principle
bw'otanzigyako kisiraani ofuna ku masannyalaze kati nze bwe nkulanga ogeze mu kkomera nga jankuwamu ku sannyalaze just Bigi okimukoledde muwaddeyo kayuniti bwe kati naye nvuddeyo na tabitegeera ekintu kikyuse kati Bigi yasazeewo abeereyo emyezi 6 oba banoonya ekiriwo bali mu kyetwanisa production warrant but bali mu kugiprocessinga then sente abantu bamusondedde kyentegeddeko wetuviiriddeyo aŋŋambyeko nti ku sente zimubanjiwa almost kati ndoza akafunako n'emyezi ngaana ntegeddeko nti n'omukulu yakubye jeno anti yamuleka n'asooka amugamba yakweseza bwe ekigambo eddondooza kati otegedde ddalu n'akuggwamu wambe yali yamugaana ebivulu era mbu obusungu badde buva yali yamugaana ebivulu Bigi ekyakamiliyoni kyamukola bubi loosi zaali nnyingi awo yes mbwera n'amugaana n'amulemerako n'amuwana mbu ne ssente ezimu yabawa ssente Bigi emputtu n'akola ki n'addayo kati kino era omukulu yamugambye kati amukulu yamugambye ndowooza oyize oba nkulekeyo emyezi sitera kwesiga bapromota naye kale wekijjamu ekkomera muddiramu naye nalowooza balina kye babala singa bibadde tebiri mu kkomera bwe byandibadde tebiri mu kkomera ate ne byandibaddemu ekkomera nga kikoleddwa musajja nga Abitex awo twandibadde saaze tuli mukaaka tuga tebalina ke bayisawo bano okategedde naye kebiri mu Bigi ekikazi kyattu ate kirina eddiini bayina mu bakyala ba promoters bemmanyi abalina eddiini Bigi mukkiririzaamu tu talabikidde nnyo mu bintu bya stunts ebyo katembatemba tabirabikiddeemu nnyo so katumusabire so tulina embeera etereere ajja kuvaayo asasula mu banja obulamu bugende mu maaso The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 763211 nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Ssabo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Ssabo Kaggwa Road mu Kampala. Kakati njagala onzimbire emboozi ya Bryan White eno. Emboozi ya Bryan White eno ekutte wansi ne waggulu. Ate ogiri wakati omusajja byonna bemwogera abiraba. Anti mwammanyira kati nze wabibamba. Ate obadde onnoonya ennaku zino. Bwe wawulidde tikakubya ow'ebibamba wapanga. Meya jangu onyonyola abantu ku emboozi ya Bryan White. Bannange. Ow'ebibamba. Aguse. Equity for men. Abagguse. Kuba omuwala yafa. Omuwala yafa. Taata ali mu kukaaba maziga kati nno nze nnyingirawo nga saagala nnyo kubaako muntu gw'empini era gyakusinzira wano bagambe nkyogeddeko neewalala nti saagala Bryan White ojje ng'olaga ng'ensi ekukyaye teri nsi yakukyawa tona na kye wagikola ensi wagikolera ebirungi abantu balya ne ku ssente zo abantu wabalaga ku ssanyu teri yakukyawa wabula leka kulowooza nti ebirungi bye wakola ate birina okubikka ekibi ky'oba okoze ekibi kisigala kibi oyo ye mmeeya bwe mba nsomesa kati Bryan White mu kino nze olwala okuba nga ndikyaliiwo Cavuton it doesn't mean nti bw'onookola ensobi ate nsirike nze kyekyenjawulo kyennyina nkugamba nti ekibi kiki so Bryan White kyewakoze oba ekigenda mu maaso n'ekibikwogerwako at the moment teri akusingisa musango nti wasse mwana wa mukazi onfuna bulungi but twebuuza kyekyassa omwana yafudde kiri because the family eri mu kukaaba gwe Bryan White okulabye ng'okuba omulanga olaga oli mukambwe ennyo ekyokubiri kyena kyalidde Bryan White twabadde tetusuubira I didn't expect speech ya Bryan White efaananako bwetyo mu kiseera nga tuli mu kunoonya justice yani oba onfuna bulungi nze mbadde ndowooza nga Bryan White ali mu mbeera embi ekyadde kikuba by'okujja mu mawulire kyekyaki ati nga mumwogerako no kikugasa kati kyamugasa eki yayogedde
yalaze okwemulugunya kwe kati okwemulugunya ffe tukubyemu ebituli tutya amaanyi ng'okozesa mangi okakasa oli mulwadde Bryan tewamulayi ku kitanda nedda amaanyi ng'okozesa mangi tewalayi omukono nga musibe tofaayo ebigere Bryan omukono nga wagusuukunze nnyo oli mulwadde kweri because oyagadde tuproving ne naffe tutandise okutyamu gwali ku kitanda amaanyi ng'oyogeza mangi Bryan oli mulwadde yayogeza mangi nnyo amaanyi gabadde mangi babadde bakamukuba empiso gabadde mangi tu Bryan nze nabadde nsuubira kati essaawa zino wandikubidde famire eri kunoonya ngeri gye muyinza kukakkanyamu miidiya ntegerekese twandibadde tunoonya ngeri ki gye tuyinza okusootingamu famire y'omwana ono neva mu miidiya wabula si kujja kutuprovinga at the moment tunoonya ani asinga tunoonya ngeri gye tuyinza okukavalingamu n'okuteekako pamba ne tushuga coatinga famire y'omwana omuw'obuwala ono eyafudde ekkakkanya etya nakoze interview ne taata w'omwana ng'akaaba mbuzi taata agamba ki taata nakati ye okukkiriza kwe kumugamba okukakkana ng'amaze kutegeera ekituufu kyeki ekyasse muwalaawe poliisi ye egamba ki okusinza poliisi nayo yatugamba kando naye njagala kati tunyonyola abantu kando engeri gyeyinza okukuttamu era njagala tunule ku kamera wano kando tesobola kutta muntu mukulu kankikuddiremu kando tesobola kutta muntu mukulu kando okutta erina kubanga erina ebintu yes nga togizikiza nekwata ekintu ekyayisobola okukolera okategedde kalwaki nga tesobola kutta muntu mukulu naddala ababiri nti kando bwegwa tugeze egudde ku mufaliso gukwata omuliro ne gwaka ne gukwata n'akatimba ne gukwata n'ebirala ebiriwo oba nfuna kati ndimukwebuuza abantu abakulu ababiri mu maka omukuumibwa n'abakuuma ddembe ogwo omuliro ogusobola okuba nga gutta omuntu nga gukozingiddwa kando because yes it's okay because bwe kyandibadde nti mwana lwaki omuliro gwonna ogusinga nga gukozingiddwa kando gusinze nnyo kutta abaana bato tikubanga yo omwana omuto abatasobola kwetaakiriza naye kando bwegwa wantu emirundi egisinga esirikana busirisi ezikira ati mulimu kesi ya petroli kubanga kesi ya petroli teri agitulazeeka wano poliisi egyogerako teri bweba gitwagirako petroli kando yokka tuli ku kando nze njagala onnyinyonnyola ekyokubiri petroli era nakyo era tukikubamu ebituli tutya petroli singa guba muliro ekidomola n'enkuma akabiri tiwe kyekya petroli abuuka bubuusi ntegerekese abumbujja bubumbujja okategedde nakuba omuntu petroli tayaka nti agende bwati atambulye ku ttaka okategedde nti kabiri petroli abumbujja anti nebwagaba gakulukuse naye omuliro gwa petroli gutambula gubeera gubumbujja we expecting nti newayokeza waliwo ebizigiro weyakubye amabaati enyumba ebumbujja ebyabadde byonna byayidde ebitanda byayidde ye petroli muzibu oba ofuna bulungi taakanga bya bulijjo kati ebyo byonna bye twagala okutunuulira tetupininga Bryan White kugamba nti alina kyakola ki wabula tugezaako kunoonya wa we tuyinza omumuyambira ffe balowooza abali mu kwogera ku nsonga eno tunoonya how can we help okuyamba Bryan White because byoli mutugamba tebigatta it's as if olina kyobikkirira ne mu byayogedde tolina kyewalonzeemu wadde anti sina kyenalonzeemu kubanga kyenalonzeemu kiri kimu ti Bryan White ayinza okuba amanye ekituufu wewalabye ngayo yes because ekimukakasa okubeera nti ateekeddwa banga amanye ekituufu omanyi kankubuuze mu mateeka wakye tuyita nexus mu mateeka nexus it means ekigatta Bryan White n'omuwala kalo that is nexus mu mateeka tukikozesa nnyo bwe tumala okutegeera ki ekigatta kalo ne Bryan White nti bano babadde omu abadde mulwadde wa munne at the same time abadde muninkiniwe at the same time abadde mukozi ate nga ne famire ya kale ekimanyi nga famire ya kale ekimanyi then wakye tuyita the motive
era nakyo kikozesebwa mu mateeka. The motive it means ekigendererwa. Why would Bryan White atta omukozi we oba muninkini we oba omulwadde we? Kyovola abangungu kisoboka kitya? Ye kisoboka kitya? Kyovola abangungu ne batandika okubuukira anti abadde asamira si buli asamira nti asaddaaka. Amalina amasabo nedda mukwano nammwe wa mumugayina ne mwali mu ssaani. Si buli asamira nti asaddaaka. Si buli alina kasubi ewuwe, si buli alina ensiisira ewuwe nti aba mutemu. Yasaddaaka aba mutemu. Okategedde bulungi. Omusadde asaba mutemu. Yes. The point tunoonya the motive ekigendererwa lwaki Bryan White bwe mmala okunoonya the motive n'embula mu mateeka mu lulimi olw'amateeka bwe mmala okunoonya the motive ng'embuze ntandika okunoonya abali surround ewaka mubadde muwangaalirawo naani ani ayinza okuba ne motive tutulya byonna ebyetoolodde bakategedde akoba tutandika okubuuza mu ewaka Brian wabadde awangaalira bwe kibanga motive embuze ya Bryan White ewaka abadde bawangaalirawo ani ayinza okubeera ne motive wabanga si Bryan White ani ayinza okuba n'ekigendera ani pate kyendala kati oli kyava gamba nti ati wabadde omukazi we nze gyolwo omulala kuba amaka gennyini ago mwafiiridde omuwala mubaddemu mukazi gabadde ga mukazi wa Bryan White era nga mwali naye nga takimanyi nti bano beeyagala ntegerekese bulungi nga takimanyi nti bano bakola ki beeyagala kakati kyengezaako kwagala nkutegeeze ntandika okutunuulira parties bbiri naye nga kyo mu byonna kyennoonya fe abakola amateeka nga nnoonya the motive ani gwe nnyina okufunako motive. What could be the motive ya sparkling size embeera Bryan White okubanga ewakaawe? We are discussing ku nsonga z'omuntu eyafudde. Ekigenderwa kyaba is it possible Bryan White okutta girlfriend we nti nedda oba ye? Is it possible Bryan White okutta omulwadde we nti it is yes no? Is it possible Bryan White okutta omukozi we nti yes no? Byonna kati meya kyenjaga ekyalo ozimbira abantu y'omuwala kiri confirmed nti yattibwa buttibwa ekyo katukyanguye bwe tuti omuwala tetujaga nti yattibwa buttibwa it is confirmed nti omuwala yafa yes naye enfa n'ab'ebyokwenda gye bakyali mu kukola ki okunoonyereza because kankwe kyokulabirako tisinga ndwala obulwadde ne bankebera nti ndi mulwadde wa siriimu bwe nfa ripooti esoma nti nafudde bulwadde bwaki basiriimu bwe tugenda mu ddwaliro eryakoze postmortem ey'omulwadde ekulaga muliro onfuna kati tutandika okunoonya omuliro gwavudde ku ki mpaka lwe tutuukako eyo pointi gy'obadde ombuuza nti omuliro gwavudde ku kintu kino then tunoonya who is the first suspect. Kyova olaba mu crime scenes waliwo kye tuba tudimarcate ne badimarcating ekifo kyonna ab'ebyokwenda bakikozesa ne badimarcating ekifo kyonna nga kibagezaako obutataataaganya bujulizi ofuna bulungi kati ng'oggyeko gino emisango gyaffe egigenze mu public interest mu misango egibaga nti temukkiriza na kugyogerako kooti emanyi okituteekamu nti tokkiriza kudisikasinga ku musango guno mutaataaganya naye omusango gwonna kasita gugenda mu public interest nti ojja ne weesanga gubeera muzibu gwa kustopinga gutya nti parties ez'enjawulo zigufunamu interest omuli ba private investigators with their interests omuli ba security personnel abali professionals omuli ba investigators journalists abali professional in that of investigating omuli ba lawyers abakola pro bono nga bo balina loopholes ze bakubye mu bituli nga ne ba bloggers mu batwalire kwaye blogger abloginga ng'asinziira ku byafunye ku parties zombiriri zonna nga bwe nzoogedde omuli bannamawulire omuli ba activist omuli ba security police yayogedde ki ofuna bulungi so ebyo nawe bijjira oyo blogger naye era naye bwakugamba Harmonize rapostinze video ya Mayor gyayogedde ewa Kavutoni ofuna bulungi nti ze gyenakoze eki era naye n'asinziira okwo naawe ndowooza ye because tuli ku keesi ng'omuntu gwe batutenga suspect he is a public figure mu ggwanga Uganda a prominent public figure mu ggwanga Uganda gw'oteewala nga ye Bryan White so ali in public
so kizibu nnyo obutamudiskasingako you like it or not byaba alina okwogerwako mu ngeri y'okumudifendinga oba mu ngeri ey'okwogera ku issue mu ngeri y'okunoonya justice kubanga kubibeera biriwo because nayogedde ne famire y'omwana nze nagenda ne ngikyalira n'omwana engeri gye yatuukamu wa Bryan White byonna ne mbitegeera omuwala kyali confirmed nti yadde muninkini we kuba yafunako n'olubuto ne balugjamu olw'emyezi emeka bigambo bya maama bye nyina katambi wano kabonero akeeka akannyonnyola nti these two bagendako mu sexual intercourse kwegamba the one begattako nedda eyinza okuba nga teyali serious relationship naye the moment kasonga anafunako olubuto lwa meya it is a sign twegasseeko abakulu bakimanyi tonnyonnyola nnyo sikigenda nnyo okategedde kimala okukola ki okunkakasa oba oyagala oba toyagala kakati nze saagala kuba bwali yali bya ddala oba just wamwegattako mu lunaku lumu bali kiba kimaze okukola ki tutunuulire body language ya Bryan ku kitanda teragaawo embeera nti byonna bimwogera oba byogera bulimba Bryan White body language ye ennyonnyola kino abadde alina okulaga eggwanga Bryan White akimanyi nti abamulwana and indeed alina abamulwana ekyo akimanyi ate nze nyina n'okukkiriza nti Bryan White ne bwe tuyinza okuba nga tubye twogera ayinza oba nga musajja tutabikola ki naye ayinza okuba amanyi the cause ng'amanyi mu polisi kyebagamba ojja tuyambako mu kunoonyereza ng'asobola okunnyonnyola nti era essaawa zino yandibadde tayomba nnyo lwaki nti olwaleero akwatiddwa mu ddwaliro waali ayambako kati gweyagala polisi ekole ki ng'oli abadde mukoziwo abadde muninkiniwo abadde mulwaddewo afudde omuliro kati oyagala polisi ekole ki nga tonabana kubavuma kubawemula kati Bryan ku kitanda iyo oyagala ekole ki Bryan ku kitanda waali ali mu kumujjanjaba mukwate because suspect bamukute is a suspect kwegamba omukono guli gwaddeko mpingo omulala ante oyinza oba toliko mpingo naye ng'oli protected oba ng'oli mikono gyaba byakwerinda naye ne bakkiriza ow'amawulire n'agenda ku kitanda of course because kankuwambe ensonga kye tuliko Bryan White omuntu gwe tuliko omusajja atuuka ku level y'okoola pulezidenti eno Uganda nina kyenyaga okugamba ne kino mu Uganda matadom tekyakola matadom tekyakola ki tekyakola gwe bona olowooza nti olwaleero mukankakase mbu ye main point wano mu Uganda if you come out ng'olowooza nti matadom kati yeriko oyinza obutakola ki kyova nti Bryan White newankubadde bino bikyali akyalina access okukola byayagala omuntu akugambye pulezidenti bali mukukuba bamafiya bo naleta ne sente nenzikulata nakosa ne sente zange neŋŋamba naye Museveni banaye atuwaddemu kyemwebazaako kiri kintu eki wano mu Uganda Museveni buli omu akuwaamu ekyo mwebazaako kyokka abawaddemu lwabukeera ku makya olwaleero ng'okuntuukako olina kuyita mu kuzikotagadi nga 3 nga nze sikyakumanyi olwo nga mpaddemu fe olunaku lumu lwakya nga tuli ku TV ne bakuba breaking news bannayuganda amanya yenze Sobi omwezi guno ntugenda mu nnaku nkulu teri agenda kukwatako ababbi bonna teri agenda kubbako mweyagale mukyakale tweyanza nnyo tweyanzeege ebintu byammwe byonna teri agenda kubikwatako yenze Sobi ow'amaanyi wano omubbi mu ggwanga Uganda nga TV zimutaddeko microphone mu ggwanga kyokka nga mubbi mu ggwanga awe nkugambidde mu ggwanga nafuna coverage ng'akuwaddemu eno gavumenti ng'ekuwaddemu breaking news nga nezi TV zetwesiga zitaddeko kamera ziri mu kwadressinga akulira ababbi mu ggwanga ali mu kwadressinga eggwanga yenze Sobe akulira ababbi mu ggwanga njagala bategeeza nti mu nnaku zino enkulu mweyagale mukyakale teri agenda kubakola ki gavumenti ng'ekuwaddemu Sobi yakwata mu kifo n'abuuza RDC seba RDC wano ettaka lyozeeko lyani RDC nga alina abakuumi abamukuuma nakuba mu kifo namugaa toddanga wano ettaka lino ng'owudde kuliko Sobi nze ndikuuma naye ng'ali mu kubuuza RDC naye RDC era ng'atintima bw'ati nga talina wadde kabbatuuni gavumenti ng'ekuwaddemu
si papa yayimirizanga emmotoka mu kkubo wakati n'agenda afuke mu jaamu awo ku Ntebe Road n'agenda afuke emmotoka zonna ziyimirira gavumenti ng'ekuwaddemu wacha wewe nono omuvubuka ebadde ekyawaddemu gavumenti ng'ekuwaddemu ofumutuka wali emityana n'ogamba nze yali anzaala maama wange yafumbirwa omuzungu eyitale ng'omuzungu n'afa n'asikire ng'ab'emityana baga katonda wange oyo omusunda alina na passport gavumenti ekuwaddemu gwe kiki oyogerako wacha wewe kati Bryan White kati gavumenti yamuwamu naneka ngenda okugamba akalala gavumenti njagigeraageranya it is two way eringa katonda but at the same time eringa sitaani etya nti sitaani agaba obugagga ekyo badde okkiriziganya nange nze nkugambye sitaani abukola ki Iyo tunagaba abantu kifo kye tuliko ekifo bakiyita super ocean gwayagala okwoleza emmotoka yo okugikola tikati abaana bagikoleko bulungi nnyo etemagane ojja kujja wano Mengo okulira na Sanyu Bebesom ku super ocean emmotoka nnungi nnyo bazikolako bulungi nnyo ate nga ne security bazi providing nga security emala nako okunywa okola bwonywa okunywa buli kimu nga bwoyagala oyina wootuula bulungi nnyo n'ofuna buli kimu so mbadde gamba nti sitaani agaba obugagga lwakuba temwagala kutegeera nkiddamu sitaani agaba obugagga y'ensonga lwaki eri abagenda mu kanisa n'abagenda mu mizikiti okusaba katonda abaweki mwe gwe muyita katonda baffe gwe tuyita katonda eriyo n'abagenda mu ssabo era ng'olwaliro bali mu kkuma byoto yeebaza jjajja bbaamu jjajja nakayima mwe abalala gwe muyita sitaani nkijja katonda takola mu ssabo anti kyegambye fe abala kye tuyita ki sitaani kubanga singa nkeera ku makya ne ŋŋamba neebaza jjajjange bbaamu okubanga ampadde obweza buno bwonna tetulabanga musamize ng'ono mmeeya yatandise okusamira aba n'amasitaani be basaddaako abantu baffe si bwe guli kyendowooza oli abayeebaziza mu kyamu naye katonda ali buli wamu kati katujje mpola sitaani ekyenjawulo kyalina kiikino nti obugagga bwe bwakuwa kye bwawukanya ku bwa katonda bwabuwa kavutoni bw'aba n'abuwa mmeeya ate bwe yawa kavutoni bwakima kati tutandise okutambula ffenna bweno wajja ontutte kati olwa sitaani obugagga bwa sitaani bwabuwa meeya leero yes enkya bw'aba alina omulala amusanyudde gw'alina obbuwa akima bwakima obubwo sitaani alina obugagga bumu naye bwagenda atambuza abuwanyisa abuwaamu ono n'abuwaamu ono abagezezzaako bulemera bali mu makomera abagezezzaako bulemera bafudde akisidenti abagezezzaako bulemerwa bafudde masasi abagezezzaako bulemera n'abaana baabwe ne famire zaabwe zirugendeddemu ekyawukana ku bwakatonda nti bwabukuwa olwaleero bwagala obbuwaamu mmeeya ne mmeeya amuwa bubwe n'oyo n'amuwa buki katudde ku bulamu buno bwaffe bwa bulijjo eyawa si papa obugagga ekiseera kyatuuka ng'alina obbumujjako abuwe Bryan White tebakategedde era tebakategedde eyabuwa Bryan White bwe yabumujjako yabuleetera kimenke waffe ngeza bugeza nfuna bulungi mpulira eyabuwa kimenke yabuwa tugasanga ti alina bukujjako abuwe gundi tabukulekera buli omu tamuwaamu awaamu omu yekka akuwaamu n'amala n'abukujjako kati ababulemedde bali mu makomera ababulemedde bali mu migo gya ntaana ababulemedde bafudde accident ababulemedde bafudde ebimba ebitategerekeka ntegeeza obugagga bwa sitaani meeya alina amatawuli omwe ekyagambe ekkanisa naye simanyi leero oba tukuona era nze bwe nkulaba ng'okya museyi munange tagambwako nakugamba wano buli omu asobola obufuna buli omu asobola obufuna civilian yakwatako emmundu n'alumba ali ku kitebe ky'abana ba Nuupu yalumba civilian amasasi enduulu a civilian wananchi awo tuli kati buula mu nsonga eno jjukira naye mabega wali ng'agenda era byalimu abawala yes kati waneera omuntu asobola okugambira nti oba musajja ono bayita mu bawala Bryan White ekyenjawulo kyalina bankubirako awo Bryan White ekyenjawulo kyalina ku mulundi guno
nti tubadde tuwulira scenario zene nga tezirimu musaayi kati ekyenjawulo kyalina ku mulundi gwo nti bigenzemu omusaayi awo okusaasira wenkutiiridde awo wentiiridde mulimu afudde yes yanyiigidde Kasuku ne ttiimu ye Bryan White abagwa mu kategole eyo abaliko mikwano gye beyawako ku ssente kye bayita kiso kya mbuzi kirekerera omussi nekitunuulira omubaazi nekitunuulira omubaazi mulawudi tebijja kukola papa mulawudi nagamba essimu tebijja kukola tajja biwulira okitegedde ekintu ekyo kyali mu kukola Bryan White ekyokwekwasa bakasuku tekikyayinza kutaakiriza Bryan White yadde alina okulipira Kasuku ng'akimanyi yeyeka atasobola kumureplyinga kugenda to details because they were close baali ba mikwano naye yategedde tasobola kulumba bazubeda ba Caviton baani bajja mwabya era ne Kasuku akimanyi nti kati akasajja zenkatandikiribwa kanunako kasajja kange kati ate saawa eno kakutadde mu target nkole ntya nagamba kanduleke kyagamba nti meya jamu tulabe ku nsonga zino ate nga ye meya abaawo anti ze tonyumiza gasiya tunoonya justice ebibamba fe tunoonya justice ani eyasse omwana w'omukazi omunaku omuwejjere omanyi kambabuli eno Uganda kambabulire buli muntu yenna agiinamu omugabo gwe era tugiina musheya buli omu just twawula bwawuzi nnaku nzolayo Caviton bwe ŋŋenda jjajja Ichuli yagenda bafranka atabi we bali bameya we bali n'abalala we bali bukera kumakya nga siriwo banga toliiwo ofuna bulungi era ne babeerawo abala ne babeerawo just twawukana bwawukanye ki so justice ey'omwana justice eya famire y'omwana justice eya Bryan White zonna zeetaagibwa okitegedde ekintu eki bonna parties zonna zeetaaga justice okategedde parties zonna zeetaaga justice oba ya Bryan White oba yaani buli omu yeetaaga ki justice kale katulinde Bryan White awone nga tulaba ate kese n'engeri gyetambula so meya olwaliro tugenda kukoma wano ebisigadde tujja bbanga tumunoonya tulabe engeri gye tugattagatta maaso awo njagala tuweeko n'abantu update ku ground wali ku mwala ogwa ajja sini kutumiddeko nnyo muganda tujja kubawa update tulabe ate ekintu ngeri kitambula oyo Haji Yasin Ham Enterprises big up on yourself maina bugamba buli nkulaakulana teina bannayuganda oba abafirika ffenna enkulaakulana emirundi egisinga bagituka kabokasi munnayuganda abanga mbuzi bagisiba bati bagikakkalabya bati bagitwala bati naye nga bagitwala kulya so you wanted omwala gubeere waawo mwe mubeere ku bapolitician lukwaga ayogedde omulodi mwali wacha wewe tolina na mudaala gwa nnyanya oli ku basajja baagala okulaakulanya Kampala yes tolina na mudaala gwa nnyanya gwe kyogamba wawulira abasiru mu sente za gavumenti kyemugamba Amini bye yakola bwe yali afa yagenda nabyo sente za gavumenti Amini bye yakola bwe yali afa yagenda nabyo yabireka nze kambabuli ebyobufuzi nga biri awo but again I give a credit where necessary kisoboka okubanga plan musajja tubyamutabuseeko like any other human being but we should also credit where necessary nti yalabye abalala we bataasobola kulaba gw'obadde okimanyi munnabyabufuzi Lukwago asobola okutambulizaawo emyaka 10 ng'akusabirako akalulu ngeno bakubaka amasimu bepikaawo nenga Lukwago yakulaga gavumenti mbi nene ebyangu tulina okwekolerako ofunye mwagala mbuuzaamu mwe mwagala ssente bainvesta bemita bainvesta balina kuva mu mawanga g'ebweru bano bendabe babaguni Ekoni yajja in just 2 days sebo gavumenti ng'ekkiriza omuwa mayiro z'ettaka mbwazimbeko ekibuga yatufera omufero yajja just munakezi kati omwana waawano mu Uganda kasita aba nazo nti okolera gavumenti kati ojja kuwulya mwe mwalidde mukolera gavumenti muli ba state agent naye nga Ekoni atazaalibwa na wano for the first time okulinnya ekigere kye mu Uganda in 2 days gavumenti yali amaze ogiconvincinga ng'ekkiriza omuwa ettaka kwagenda ozimba Ekoni City ng'amaze n'otupromisinga mbu agenda kweta ssente ze tuba tukozesa n'ekiggundo hamu gwe tulabye ne ku nnyimbe z'Abaganda bafe abamu nga zena kuziika
gw'osanga wali ng'ali mu kanniigiina ke n'omubuuzaako gw'oyinza okuba tonnafuna access emusisinkana but there are people oluusi abamusisinkanye ekizimbe kye yazimba kikolerwako bannayuganda bannyinaffe ne baganda baffe ne bato baffe don't be stupid. Meya tunakulaba wali ku ground tujja kuba simmeya wati walabise leero azetuwa update ya Bryan White ebisigaye tujja kuba nga tugatirawo mpola mpola.